byonna marriage is a very big achievement. Buli kintu kyona omuntu kyakola n'akiina ng'abalala tebakiina naye nga buli alina chance akikola. Bw'oba obala ku bintu by'ofunye mu mwaka okibala n'ogamba nti nfumbiddwa. Kubanga omukazi yena inofumbirwa. Banzimbiddwa. Abo bakasaba kuwasa. Notwala omukolo ewammwe gwa tegugenda kuvaawo. Ennyumba, emmotoka zonna basobola bikujjako. Naye omusajja kasaayanjula oba okimaze oba ogamba nayanjula nakyaza bankuba empeta. Ne bwe mwawukana eri eba tegenda kuvaawo. Naye ekibi bwe mwawukana omusajja asobola okujjako ennyumba n'emmotoka ye. Osigalira awo. Towanze mpagira nnyo abakazi abagamba nze okunzimbira sooka oyanjule nze nkiwagira. Njagala nnyo abakazi abali mu mizigo okwanjula. Wange emizina gy'abasajja gyefuula buli ssaawa. Ojja gamba nzimbira ne muzimba n'amala n'akugobamu. Naye wali waba yayanjula tasobola kuddayo kunona bintu. Okalaba nga bano abasirusiru ababinona naye omukolo guba wagumala. Wali abasiru abaddayo ku buko ne banona. Nabo babeera balina ensonga zaabwe. Ensonga ki? Emirundi gy'oba wamulidde oba ogenda gisasula. Kale tutandike kubala gye wamulya. Buli lunaku omutwalo omuliridde emyaka 3 gibe emitwalo sente mmeka tezanjulamu omukazi. Omwezi omwaka zibanga mu milioni 10 n'okusoba. Sizokka. Nga 11, 12. Ate omwezi obeera mu mitwalo 3. Omwaka ziba milioni 3 mu mitwalo 6. Emyaka 3. Kati gwe mbungo ddayo. Onona bintu. Era asana kutegera wali kukubo wakyamira ngo mugamba nti soko osasule. Era nzo omuntu n'amalala jano nannebuuzako nangamba mukukwanjula n'embaga omusajja ngambye nnonde omugamba londa mbaga. Londa mbaga tolonda omuntu owo omusajja naje nanga. Ebintu kiki? No. Nnebuuzaako nze ng'oli mukazi. Mbukukunzimbira ennyumba n'embaga nnondewo kimugamba londa mbaga. Achievement y'amaanyi. Y'amaanyi yakala akazi beekaza. Mukazi gwamaze okuwasa tayinza muleka muzigo nga sente azine sobola kuzimba. Ayi teri akola mukolo yatalina sente za nnyumba abaziyina. Naye akayumba akojja kayingira akakuleke mwagenda awasa omulala abasajja sitaani. Ate isa asooke kuwasa. Kasitaani kajeewo. At least asooka akuwase bw'amala okuwasa munoonyeeze ennyumba sooka kufumbirwa wekirina okuba. Bannange obufumbiriza nakivumira bazawo ebintu byonna kati kugereza eki olaba amabina bakazi abalina amabina bagamba amabina mafu amabina gasanyusa mutamiivu ekyo kyogerwa atagayina naye n'atagayina wafunira sente agenda n'agako. Omukutu kwetuli tweyanze gemwe nabe kumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebale eddala okusubscribinga mwebale nnyo mwebale eddala mukola kyakabina mu abasharinga ate mwongere okubanga musubscribinga musharinge mukomentinge kintu kitambule tusobole kubanga ndine mama candidate wali gwendi naye lwaleero ogamba otya? Ebulungi sina buzibu. Oli otya? Ebulungi sibangako bubi. Weeyagala? Neeyagala. Feza agamba ki? Feza mulungi, Zabu ali mu P7. Kyagala mukeerabire. Mulina okubanga mukajjukira nti tulina azaala omwana ali mu P7 ndi mama candidate. Abo abaana nga batandika okubala emyaka mangu. Bagibale. Naye nze nazaala nina 15 kati bw'ogattako 10 gy'alina y'abirimu. Omusajja tumusibe tumukwate tumunone. Omusajja tumunone mumusibe oba mumunoonya mumusibe. Nazaala nina 15 kati omwana alina emyaka 11 gy'emyaka 26 gye nnina egy'obukulu.
gowo yagala ate mu bwetuukaawo nga yesiba kali gowo yagala myaka gyange ddira gye nazaalirako kateka ejja muwala wange omukulu ogifune ate n'omwana alabika ali mu mwenda yasomye ayina 10 abakazi n'emyaka kiki n'abasajja sebo kali ennaku zino bagisala abasajja abasala emyaka nawulidde olutalo nalwo naddala abasajja abatalina birevu mu kusala emyaka bali bati era nawulira juzi gwe babalira emyaka wano nga birthday n'atabuka n'agamba gwe emyaka gy'oŋŋamba bagisalira ddala yatabukira ddala n'agamba nze emyaka gy'oŋŋamba si gwe mpeza nti emyaka oli n'amugamba mbu yenkana Ruth Kalibala n'amugamba Ruth Kalibala mukazi mukulu naye oli ku Kasiku ne Kasiku si mukulu Kasiku muto Kasiku yali mu senior 6 nga ali mu senior 4 kali ngattako bugasi myaka gyange ngattako 3 oba 2 akyali muto si kale mukulu naye ng'emyaka gye si mingi lwakakale yangu omangu ofuna erinnya kati mwe mulowooza mukulu wa myaka gyammwe naye nga si wa myaka naye ng'ekyo kyonna kyofa kussa eyijo si kussa gyange enkuwulira kati ebyaddala yali mu senior 6 nga ndi mu senior 4 kale bw'aba nsinga kansingako emyaka nga 3 oba 2 kati kyekyo nno kyekyo abakazi n'emyaka obutakula n'abasajja basala emyaka abantu badde batesa ne bagamba gavumenti engeri gyesoose gyegobyewo abatembeeyi mu Kampala eddemu ndowooza oli musanyufu naye nange kyanyingidde naye wadde era kale nawe kyakukuttemu nkozi mbadde njiriirako ku switi kati wadde munda olina okugumirayo ku switi kati bwe nategere ndi ku switi wadde wasinga ssente bujo mpagira abagoba abatembeeyi nga mmanyi kumbe naawe oli mu kwekwata mu liiso naye wadde twafiiriddwa ssente naye neeraba abagobe ekibuga kibadde kisusse bannaye sawo ng'oyitawo n'akugamba wano tewali kkubo kyokka nga ali mu kkubo kati gavumenti nga bwe yatuyambye negoba abatembeeyi bonna etuyambe egoba abasajja abatalina birevu mu Kampala n'abakazi ab'eyerusa ekibuga kirengooke bonna abagobe lumu abasajja mukazi wattu executive director wa KCCA mumwagaza ki mwagala mukyaye ensi yonna babagobe bagende ekibuga kitegeere naye ng'oli otya nga ndudde okukulaba ndi bulungi ondaba bulabi n'omanya kiki kyendi oli bulungi tolina buzibu sirina etabu weeri ng'olinakyo ng'onyingidde era awo olina abakuyingira bangi abakwagaza bakuyingira batya bw'atayogera otuleka awo ne tuletotula ne tuvuma abantu gwe n'osirika n'oseka busesi ne bavuma ffe kati gwe bakuyingira ddi maama ngondi bulala ngondi bulala sikuliiko nina okubeerako kuba kati akasente k'ababuloga kayingiddewo Bloggers Association twagirabyeko nga president ye Ivan Isaac Katende naye president bamulonda yali president weyo association yali Ichuli ate omufayinza okulira association kali temweddamu kulonda kati mudde mulonde vice president ye Shamimu Shamimu tayinza kuba vice president oyo wa finance Treasurer Shalom Kawesi tewayinza bumuwa sente zirina okubamu omukazi kale gwogenda funa kifo ki ebifo yabigabidde batabani era Kasuku yagambye kali nze nkulayirira wano bonna babadde abeera nabo nze nkulayirira wano ezo sente ziyinza okujja mu 2-3 nga tubulayo omwaka gumu tulonde teeke kijje ku nze okujja zituuke mu 2 singa mu wiki nga 2 zituuka tezisobola mpozi nga bigambo batugamba tezisobola nga batugamba tezituuka bwe zinaaba zikedde zigenda kujja 228 nga zikedde
muyino sokoita mu protocol ne bawagende wa minister gundi n'abayongezaayo ne mweyongezaayo ne mudderi directive nze nkugambye bache tebavuddeyo nazo bado tewalina nsawo emmala ate tewalina nsawo emmala sente zino okgenda ku account tebamala gazigaba we batyo sente gojja obuze ba Eddie Kenzo bazisabira bbanga ki ne bazifuna ddi bamala emyaka ng'esatu nga tebafunanga wadde 10 anti wano balina okwetegereza nti buli kimu kiri bulungi kali mubagenda kwata billion 5 bazikwate bwecwi bambi kasiku gabirako Zubeda gabirako oli si bwe bityo biba balina sooka okukayanamu awo ono n'asikana zeeno mwe temulina zifuna gwe toli bloga gwe toli YouTube olina bajja nateekawo tteeka ate aweza mutwalo gw'aba YouTuber subscribers taliiko amateeka galina okuluma awo abamu temujja kufuna era gamba abantu subscribing abantu nga tandikiraawo ngaye tuye kasete mutulabe mutulaikinge mutusharinge sobola oku naye tebanateekako tujja kukiraba naye kyonna kyekiri ekyo kiri nti sente yakoze eki tegenda kujja kati kyoboma tegenda kujja kati yena ali mu kubalira ku ezo sente oli ku kafu tewandizibaliddeko yena agenda ozibalirako ali ku kafu sente yazisuubiza okusuubiza yamanyi yani tuwadde sente ne tuzzayo abaana ku ssomero ekiki bananga abasajja mwena abali abasasulidde abaana fees mwebale nnyo mwebale ddala nammwe emiguunya egyazaala obuzaazi abaana ne mulekawo nga temubasasulidde ndi wano bagamba nti musindika ebi tereza kamera n'ozaala omwana n'osasasula fees n'obeerawo bubeezi kuzaala buzaazi ofe ng'owumpuguma naye singa abasajja abo babalaawa organize ng'ebintu nze nga nasanze President Museveni waliwo ebintu byesimusaba nzamusaba nti mpaayo sente waliwo amateeka ge musaba buli musajja aterabirira mwana president twali tusaba omulaawe bakulayire wali ku State Square ng'enseera balawayo abantu nga bananola abasajja baweereza school fees singa buli musajja aterabirira mwana bamulaawa kwegamba aleme kuddamu kuzaala kubonyaabonya abaana bata okome kwabo b'olina kale ozaddemu ono tomulabye ate era okyegatta kati waki ekyo ekikwegasa tebakisalako ate nze mmanyi okulaawa nalabanga nga balaawa ente ewaka nze nsobola okulaawa bakuteeka ku lisiti nze omusajja nsobola omulaawa naye bwe bakukkiriza ku musajja oba omutta busi toyinza mukkiriza kudda ngulu sitawalala kulaawa mubikwata bukwasi byonna wamu 3 n'ensala eno omuntu n'afuna ku buwere lwaki mba nkulaawa omuntu n'awumula sirekaayo n'ekimu abasajja miguunya wona abasajja nga nebabeera tebeetikka lubuto tebayonsa tebakola ki tebasindika naye ne fizi ne zibalemu okusasula bannange ababeera mu office gye twegayirira basansaliraako nga be bakazi bokka noga abasajja bo tebazaala nabo bajje beegayirire bannaye bwe kibanga kituuse ekyo ku lisiti temuteekako mamazaabo abasajja bonna ajja kubatta ate abantu bonna abakazi basobola okugamba nti oyo yekka yaba akola waliwo besitta so wali abasajja nga basajja ddala kati gwe munna omukwata ekyemu bonna ne badirekita b'amasomero nti bannaye mugyebale mwebale kugumiikiriza abakazi mutumira nnyo abasajja abo nze wembeera nina okubeera mukwano gwa director mu buli ngeri oba gwa edit teacher mukwano gwe mubuuzaako muweerezayoko mu video mweyisaako olukwano kansuubire sibwa babuyita batya viewers
So sibwa viewers muwerezayo obulungi naye enseyo kiraba bwetu nga tongambye nasala weight pana konti ng'osaze bannange yazazaako naye tonnaba okyabula mugwa ogulabika obuuka mutono okumanya ng'abasajja sitaani nze kola nali mutini wenti naye nga ngaba njagala nga saagala kugejja kati nalina omusajja abasajja abamu sitaani abasajja bonna sitaani bonna miguunya omuyaye bunaku nga ngulira enkoko ne ice cream ne yogurt okumala ebbanga ki okumala ng'omwaka mulamba nga ngamba oyagala okukuma akawato lya bino kumbe nga yagalanga ejje akugobe ku balala ye nze nga simanyi bambikeya kumbe bananga abasajja mukama abasaasire omwaka bwamala kubarabara nengejja nagala nva mu 70 ngenda mu 75 ngenda ate nga naye nga sikoga nagamba nti beera nga ayinza okundeetera ice cream ku makya nga ngenda oyinza nga leero njagala kutandise kale okumanya nga abasajja sitaani omugamba leero wabula enkya sigenda kulya osanga afumbye breakfast muceere nakyennyanja oba oli awo nakuleetera ice cream n'enkoko ekabugezi nakugulya Rolex naye nga gwomanyi iraavu kumbe ayagala ogejja alaba ekiwato kyo kimumenya kimuluma agala kyenkalenkale kuva waggulu paka wansi kati omusajja akukolera business akuwa sente ezokola business naye nakubalira business enfu sente zife kyokka zize anti nakulaba mu ekibuga ekibeera okyona oteeka mu kyakala nagamba olaba awo oteeka wadi weejja kukola naye nga tewali muzimbi n'ogubona baazimba dda tewali wadde poloti nagamba teekawo n'otula weeks 3 nga totunzeeyo n'oddukayo nagamba anti oyagala business oyina ogimalamu emyezi nga 6 we bati bagamba n'ogibera myezi 6 mutuufu mu bwejja rent neera eba egudde nakugamba dde ewaka nja kukulabirira ate oba okyamugamba nti njagala kukola ebyokukola bikulemye oyo ye musajja bali sitaani mwennyini ate sitaani munnayuganda nentumirako ne kuba nkuba kyeyo mwena abali e Bulaaya abali mu UAE abali basaba Amerika ekube Uganda ate kati musaba ffe tubasabire mbagambe mubabaweereze kasente oyo ye Katonda ne mulimu abamu bagambye bali gomite tebasobola kukola bajja kukakana baleke bagambanga Amerika genda okuba Uganda bo bali eri bamanyi bali safe kati bo benyiri bali mukula ale basaba ffe obuyambi ndowooza olaba Katonda tewaliseewo na myezi 2 kati bali mu kusaba bali kusaba ffe buyambi tubasabire ate bo bali baagala Amerika ejje kuba Uganda ejje ku Museveni kati yakubye waabe gye bali ate baagala tubasabire sala zaffe oyagaliza mukakitaawo lutta nnyoko kaddem oyagaliza mukakitaawo lutta nnyoko owaaye ndowooza akabanga kabadde amaze nga ali mu kubuuka muguwa mukalabi n'ebigambo saabuuse muguwa nze okusala weeti Justin neesonyiwa abasajja weeti neegenda eri ddagala lisala weeti mbadde mayi bweweesonyiwa abasajja ogejja togejja okogebizibu bikweyongera ate oba akuwa waliwo abaakusasulira renti gweoba oyagala okogga ng'olina weeti nnene weesonyiwa abasajja ate nga basitaani mukwano andi baba bakuwayo akasente kati woba esonyiwa ate ani anaakusasulira ennyumba ani anaakuweza emmere stress zikweyongera renti w'oku mulimu atukira wamu n'owewaka transport kulya awo kakasiza abasajja balina omugaso enviiri ziri eno yagala zitereeza awo wowithdrawing ekya sitaani nogamba waayo mwe muliwo abasajja balina omugaso bannaaye tuvuma babwerere twandyekakkanyiza many are good people ndi kuki gwe gwendina oba wali wajja n'addayo oli wajja n'abula olumu kubeerako jjajja olumu kubeerako nze kati byonna byenjogera bigumire kati saawa zinaani aliwo jjajja banna ye ndi kuki
naye bemba mpana abasajja okakkana wena n'owuliriza munnange abasajja bantu balungi abasajja balabiridde abakazi ensi eno abakazi singa bona abadibye tukkiriza naye nammwe abasajja neera n'abadibye tebali bokka balina ekitonde ekisajja kye balina ebbali sebo gye bali abadibwa nga tebalina basajja yadde n'abasajja ate omusajja adibye abafaanana bubi ate omusajja yadiba nga talina yadde musajja oba tolina ssente ate obugenda kujjawo omukazi era afuna babaako si kuguno omulembe byali waakiri afuna gwagulira kakomando naye kati lwaki Katonda taddira abasajja abatalina ssente n'abajjako amaanyi g'ekisajja abawagaaki tulina seale n'akuwa amaanyi g'ekisajja ogenda gakubisaaki ana nandibadde nsangawo Katonda one on one ne twogeramu ne mugamba omusajja nesaala eyo gy'osaba nga si nnungi omusajja aba tayisabira musajja omusajja aba talina ssente tulina amuwadde amaanyi g'ekisajja bamuwagaaki baddire kati olwa Katonda kyalina okukola bano abalina ennyingi abawe amaanyi g'ekisajja aweereko ne power bank kati nga gwe toyinaamu ngaddira amaanyi go ng'agawa oli ayinamu ngeza gwodira amaanyi go ge yandikuwadde n'agawa oli olina abana amaanyi g'ekisajja ga mirundi 2 kali gwe nga toyina kubanga oba toyina ssente oba ogenda gakozesa mulyoke mwekubire omuntu omwoyo okufoboka ati si aba ayina nze siina buzibu kubeera ku musajja omu n'abakazi bannange 10 ng'asobola okumbeezaawo omusajja owange obwomu ow'omwavu mwagazaaki ndeka nze sikkiririzangako ku musajja mwavu kuba na mukazi mulina kuba nga temulina bakazi abakazi babalekera abalina ssente agenda kuyomba ale bagenda kunvuma bannyo kugenda bakola otya tekuliko mwavu nina banyinaze ogaba bameka nina batinne bonna era bayinamu kyembuuza bw'abeera omukazi ye nga mukyafu yabeera atya omukazi wenna ekiyinza okutereeza okufuula omukazi atedderedde ensawo ya musajja n'obukyafu omusajja waba alina ssente obukyafu mba mbujjawa banzijawo obukyafu ngaomusajja wange alina ssente buba buvaawo basobola osasula abakozi basobola okweyonja mba siina kukakalukana ngenzemu wawindo ku makya sibawaka kweyonja bawanga akola omukozi ng'ayala n'obuliri kasoba ng'olina ssente kati nze kankubuulire bw'osabanga Katonda ekintu musabe ssente toyongerako kirala ssente oba oziyina bw'oba ne ssente oba oyina empisa oba oli mulungi oba oli muwanvu oba oyaga ssente ye buli kimu lwaki oyogedde ku ky'obuwanvu andi bagaba abasajja abampi babi naye omusajja nga alina ssente nga mumpi nze mba ndaba muwanvu kugamba obumpi bwe tobulaba omusajja omwavu ye mumpi kali ng'oli mumpi ng'okomawo ng'olina ssente bankulaba oli muwanvu kali omusajja atalina ssente akukwatako waati naye ng'owulira nga akulinnya naye bambi ng'ali kukwasaako ngalo kati nze nkola owulira otya naye bannange mutuleke muleke bannammwe guno omwaka njagala nnyo abakazi bafule nnyo abasajja basingo faaza laba akaana ako ne bwoba okazadde nga kalunaku lumu kawe kitaawe akawuliremu wasingo maaza bususi ate nze omundekedde muliisa eki muwe ebbere olina ebbere muyonsa mukwane ebbere terimala mwana kati nze byennaalya bifunemu amabeere oba obimpadde bakazi twesulemu jjulume tugambe nti bw'ozaala omwana omusajja nga tategeera muwa omwana oba omwana wa mulya oba otegeera otya nti omukazi ono tategeera ng'ate omwana wakamuza kale no kankubulira omusajja atategeera omulabira nga tonnafuna na lubuto naye obeera olina ebikuliko ebikutambulirako n'ogenda naye mu maaso n'ogenda naye oba olaba nti ono omusajja tategeera ng'omulaba ukyali mu relationship naye okyasitwagolinga kati osuubira omusajja otakuwa ssente za nviiri tagulira ngayo wadde akagoye kati osuubira asobola okusasula fiizi omusajja anasasula fiizi omulabirawo abakufaako gwe kennyini nga tonnafuna lubuto aba akwagala ng'akufaako naye gw'olabira omusajja tagenda kusasula fiizi omulabirawo ssente ozikama bukami mukyakola ki
mucha datinga temunana kwejjamu nene era takwokyayo ng'omanya nti yanasasula fees yasa abakazi abamu yefowa kale ate 80% fa abeeretera obwa single mother banga omuyayo obogula nti guno mufu naye naawe n'ofuna oluntu towa olumba single mother mbavaamu nange kenze mwennyini ne mbavaamu ne ngamba wano wantufu gwe wakyereetera mukanzaala omwana akyuke omusajja tasobola kukyuka ng'abadde takufaako n'ogamba buno bw'onoozaala omwana n'akyuka ne bw'ozaala abaana 10 omusajja ye muntu awasa omukazi we nga mbeerera nga yamusookerako yakawasa katuuka myaka 17 n'akazaalamu abaana 2 n'akalekawo n'agenda n'awasa single mother ow'abaana 4 n'abeera nabo oyo ye musajja naye kambuuze oyinayo akantu akalungi okujjako waliwo ogambidde nti bambi abasajja balungi naye kati koyinza okugamba nti munnaayi okujjako ba HM nze sirina kirungi nakimu kya munsi muno nga musajja yakinkolera kati mbeebaza eki bye simanyi wendibifuna busente ki sigamba obusente singa ntunula bwenti omuntu gwe bawa sente abeeranga nze wendikifuna era nja kujja wano nkugambe nga bannange wali omusajja yankoledde ekirungi neera abasajja good people mundekerawo bawalana but saawa zino kwegamba obawalana abasajja miziina abasajja misota nze nkubuulidde oyo ye musajja omusajja ye muntu akukwana nga akwegayirira nga bannange nenkufuna sigenda kuddamu kulaba mazima n'omuwaako olunajjako essimu oyo ye musajja ogamba omunnamukozi biba tebyatambudde bulungi kati guba muyaayu nga gwagala kukakasa kati okimanyi abasajja bamanyi okwegatta akabinja ne basiba beeti ne bagamba omuwala oyo ngenda mulya ne bakusibako beeti ne bakuŋŋanya ne ssente ne baziba munnaabwe akulye kubanga wabakekasa dda nti oli wakabi n'oli naye obusiru bwe najja namukkiriza naye naye n'akola kye baamugamba n'addayo n'awangula ssente ze oyo ye musajja kugamba nga gwe kapapula akaliwo gwe katambula akaabwe naye muzanyidde ku baana b'abeeni nedda namwe ate mulimba muwuunya omusajja okulekawo omukazi embeerera gwe yazaalamu abaana 2 abatakyali ali gwe wamusookerako byakoma byaggwawo anti kyegeeza kati mba mwagala ki kyekituufu kye mba mwagala anti alaba owenka kufaanagana n'oli kati eri single mother yakayitamu abaana nga babasajja 2 wakayitamu bameka 2 naye baba wekka ate gwe wansookerako naye nondekawo nogala noyagala single mother n'omuwasa ng'ate single mother buli mwana ne taatawo ayo omusajja baba bamuyita batya naye tonteeka mu bintu byo nze nkimanyi oyagala ngambe nti Ssekajja naye sijja mwogerako oyagala we mbyogerera ogambe munze abyogera obyejjemu tonteeka mu bintu byo nze ndi osetinga nobala n'obindekamu tokola ki abasajja abaana b'abannammwe bw'oba omwagala kyobawange wendaba omukazi akola ku revenge omusajja ng'amukola ekibi ebibi nsanyuka njagala bana abakazi abavaayo nayanjula abasajja 4 myaka 4 beera mbaagala nayanjula naddamu nayanjula omulala nga mwena mubiraba abo abakazi ze bempagira sibavaako njagala nnyo abakazi abawasa abasajja ne babakubakuba bazawe nange wenaafuna ssente nja wasa ku musajja muempale zange azooze mubuuza obedde okola ki kyokola kama yanimpadde ku ssente nempasaayo omusajja nemubonyabonya anti nze abaamu emmere naye kati abakazi bw'oba wasiza omusajja aba akusaba ezeegundi ezakameza zo kati waba agenda mu saaluuni naye omuwa gwe kenyino ino kiraba omugabo waigenda osale ku nviiri
nga mwakuzaana anti oba wawasa wayagala obuvunaanyizibwa oba okuwasa naakusobola anga okwata ku kikumi kyange njiwa omuntu omukulu tata gundi genda oguleyo wali akakasaati tata gundi ate abo babazaalira nga lwaki nedda mukwano tomuzaalirira oba ozaala waaki bashuga mami bazaala gwolaba eshuga mami azaala akutuuma lyoyo gwalina kyokka bashuga dadi tubazaalira era entuno tebibala Katonda olumu yalyoka n'alyokana naawe abasajja nga be basinga ssente naye singa abakazi be bali abagagga mu famire singa abasajja babonaabona ekyo kintu kyolo kitegeddeko nga abakazi yefe kale kati nga yefe abakazi yefe abalina owasa omusajja banenge singa abasajja baafa dda ne baggwawo olaba omukazi aba yafumbirwa bufumbirwa musajja mugagga ng'ennyumba baamuleetamu ndeeti n'ateekerawo amateeka saagala wano wa luganda lwo saagala todde saawa basisinkananga mu kati kali awo we bakoma naye ng'ennyumba si ye netebeeza singa eba yiye kugamba nti ebintu bino byajja bigereke Katonda yabiraba ateekawo buteesi kamera ku kisako kwetooloola n'agamba ngezanga n'endaba n'eningizako bulingiza wa kika kyo ng'ayitawo wano kyokka nga si wuwe baamuwasa buwasa asobola n'omufulumya abasajja bangi batya ewaabwe nga mukazi nga yanga amasusu kasaawa 4 nga ziri 4 kitundu ng'omulaba apakuka ali mujjamu naye ng'akuba budde genda kumutako omukazi agenda kyokka yamuwa emmere abasajja abamu nabo bannange basse kibote kati nze mbeera ntya neewange ate nga neerekera gwe nawasa ebintu bikusobera abakazi babi abakazi bazibu nze mbatya abakazi bakambwe bw'oba oyagala okukakasa nti bw'okimanyi bulungi nnyo nti ewakaawo balya nnyama greens nkoko ebintu kyalayo bebafumba ebijanjalo nga tebiyidde nga byakonya abaana bona ne bagamba anti era ebijanjalo byaganye okujja naye oba okyala ki gye batakwagala ate omanya katukwololwa okitegeera nti bulijjo kati olaba omukazi asanga mwana waka nga yamusangawo nga bamuzaala n'amucunya ng'atazze n'owuwe kati bw'opimapimamu ku minzaani olaba sayidi kye abakazi bano kano kanaatukola nga tuli baavu abasajja batusingako ssente kubanga singa twali tuzibasinga singa batambuza mitwe oba singa mwe mwali mutwe ewaka singa abasajja baafa dda ne baggwawo twandicunyizza abo neera mubacunya tubacunya nnyo kubanga baba balinamu tewali kitonde kisinga bacunya ssekibotte na mwavu musajja mwavu gwe bacunya alina ssente bamucunya bw'ogaana ng'akulekawo ng'awasa omulala nga naye amuzimbira nga babeera eyo kyokka omukazi oba kimanyi omusajja aba yateekamu naye nga teyeyeegula kati olumuganda nga asinga nali mulenzi nenga naye sandi busobodde mbeera ntya nga nze akuteekamu ssente ate nga nze akweguya nga ssente zange zenkolera musajja oba bakikola batya Katonda yabatonda with extra knowledge men were created with extra knowledge kubanga waliwo ebintu ebimu byesobola bigumikiriza nze nga ndi mukazi nga nze musajja nze nkukwanye nkuteekamu ssente ate nze akwegayirira ekyo sandi kisobola nze nkusaba kujja ewammwe nalyoka nze ndeeta ebintu ewammwe ale gwe ekyo tebakibula abakazi bonna kati baagala okwanjulako abamu beeyisaako bewasa kyoba omanya buli kintu kyonna abantu bagamba obufumbo si achievement naye kubeera kwekaza marriage is a very big achievement nga waddiba naye weegumya olaba abakazi nze mbabeeramu oli namugamba am married nagamba ekyo si achievement simanyi lwakijjawo utagita achievement but in life omukazi yenna marriage is a very big achievement buli kintu kyonna omuntu kyakola n'akiina ng'abalala tebakiina naye nga buli alina chance akikola bw'oba obala ku bintu by'ofunye mu mwaka okibala n'ogamba nti nfumbiddwa
Wanga omukazi yena inofumbirwa. Banzimbidde. Abo bakasaba kuwasa. Notwala omukolo ewammwe. Gwa tegugenda kuvaawo. Ennyumba, emmotoka zonna basobola bikujjako. Naye omusajja kasaayanjula oba okimaze. Oba ogamba nayanjula, nakyaza, bankuba empeta. Ng'ojjayo ne bwe mwawukana eri ebategenda kuvaawo. Naye ekibi bwe mwawukana omusajja asobola okujjako ennyumba n'emmotoka ye. Musigalira awo. Teweyanze mpagira nnyo abakazi abagamba nze okunzimbira sooka oyanjule nze nkiwagira. Njagala nnyo abakazi abali mu mizigo okwanjula. Kubanga emizinda gy'abasajja gyefuula buli ssaawa. Ojja gamba nzimbira ne muzimba n'amaana n'akugobamu. Naye wali waba yayanjula tasobola kuddayo kunona bintu. Okalaba nga bano abasirusiru ababinona naye omukolo guba wagumala. Wali abasiru abaddayo ku buko ne banona ebintu. Nabo babeera balina ensonga zaabwe. Ensonga ki? Emirundi gy'oba wamulidde oba ogenda gisasula. Kale tutandike kubala gye wamulya. Buli lunaku mutwalo. Omulidde emyaka 3 gibe emitwalo sente mmeka tezanjulamu omukazi. Kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko ky'ekyokuddamu kyo bya dry cleaning services. Twoza engoye za buli kika, emijoze, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete Stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. Leeta engoye zo mu Tronaz Mart Store. Bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma. Jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. Tutunda piro, blanketi, amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772 nti oba amabina bakola gaaki oba ogula gaaki tegalina mugaso oba tegalina mugaso. Ogula gaaki lwaki bagagula lwaki bagakola? Kale abankulira abantu twagala bakole ku patro wadde wagambye mbu abe bagoba abasajja batalina birevu n'abakazi abeeyeruza bagobe mu kibuga. Awo kibuga ojalanga twagala bakole ku patro y'abambazi b'obubina. Tebajja bategeera obina kati sewo otegeera otya ne bw'okanyigako ennaku zino obwambale bugonda. Olaba omukazi aba ayina akagonzaamu kitegeeza aba ayina ssente ng'olaba ayina buli kimu n'agenda n'akola ebbina. Kitegeeza ebbina lirina omugaso. Bavuma lya bwere naye nga liguyina. naye era sigala nga lyenyeenya ddala ddala. Simanyi ffe waffe n'ayavula ayina amabina kati awo ebintu by'okwambala amabina simanyi agagula sibitegeera. Katonda yakituwa. N'ozaala omwana ng'ayavula ewaffe bw'ati. DNA ey'ewaffe ku mwana omuwala bina. Era oba tolina bagamba maama wo munoonyeze ewaabwe. Tegamba mu famire waka temutawa. Ewaffe w'ozaalira omwana nga muwala nga talina bina bagambirawo noonya kitaawe. Si mwana si muzzukulu. Kati awo obanga obuuza ku bambala obubina. Tombuuza kubanga simanyi bulungi bikwatagana ku bantu bambala bubina. Balabe. Naye bakole ku patro bannange nakyo oluusi kisukka abasajja mubalimbye nnyo. Abasajja bakomplain. Naye kati mwabakwana. Kati bw'omukwana nga alina ebbina ng'alyambadde bw'atuuka okulijjamu okulootya. Bwe tobifaako omutima gukuba wali ku kinnya. Owe bebina tobifaako. Babuuze mu comment section. Gwe musajja. Samwagala era simufunanga ko. Byobwenzi sibiina. Nabavaako. Era nze nagamba. Lwakuba tekikyasoboka. Nemmala nkufuna. Nenkalengera nga okambudde. Mbeera nga muzimu toddamu kundaba. Tosobola leka wali mukazi yeeyambudde mbw akabina akambuddemu n'ogenda. Ekyo teri musajja akikola. Tojja kunnimba. Nebuuza plastic, pamba, fiber kabeera mu kikaaki. Kabina simanyi bakatunga nga bina. Kati ng'era mbeerawo. Naawe wennyini tosobodde kweyeesiga. Oyinza obutadda ne kwololya. Nedda. Neyongerayo. N'omuleka awo nga yeeyambudde mbulakwa tolina kabina. Kale oba wakwanye kabina.
ebyo byonna bemwebuzaabuza byabwere teri musajja akwana kabina kyemwe bamwagala kiba kira baby you're beautiful baby you have a nice figure naye ng'okimanya at the end of the day ayagala animal ebyo byonna bemwebuzaabuza byabwereere oba kyoyagala oba okimanyi naye wewe kwasambu kabina mu biki mu maaso bannange olina amaaso amalungi nze yankutuna gamba okay bannange otambula bulungi bannange olina empisa z'oyagala okazi oyagala mpisa bannange oyogera bulungi mukazi ekyo ojja lumu n'ogamba gundi yagambye ono Shanti yagambye mbu abaana abalenzi babonyaabonyeza animoro mbu abaana bawuuba simanyi abawuuba sibalaba tomufunangayo bwe nampuuba nenzigwako amaanyi nobeera nga tokyategeera n'owunga nga mpunga ki nzirukawo nga mbeerawo paka kuwunga ebintu ebitasenguka kyokola leero nekya noba ng'okyagala neruli nomalako emyaka 4 ng'okyayagala musibye mate binneemazaamu naye ebyo ogenda kikola leero labe ng'ogoddeyo nekyo ojja kuba okyagala ebintu by'okwegadanga biringa kulya olya emmere buli lunaku naye tokkuta tosiima ekyo ojja kulya n'ebyokwegadanga kawungeezi kati oyinza obibeeramu n'obisulamu nogala naye leero namalako omwezi nga sibirowooza ku makya okeera birowoozaako kati Katonda alinga yatusindika mu nsi muno tukolerere kulya na sex naye tufe waliyo ekirala bw'ofuna akasente n'ogenda awuto oba oyagala genda n'omwagalwa oba mugenze kwegaddanga nakulya oli bwakukwana omanyirawo kyayagala abeera akwekwanisa munnange oyina ebbira naye ng'okimanyi ayagala animal kalinza omutungere nga Katonda yatutonda kukola ki ye kayagamba kantonde bano abantu bagende mu nsi beerye balye bamale baffe kyekyatutonza ekyo olaawe ndaba omuntu omwenzi ennyo simunyega ojawo ng'ayenda ku bwana buto okuleepinga bwana obiweebyo naye nze ne bw'oŋŋamba nti olunaku weegatta ku basajja 8 sikulinaako buzibu buno obulamu tugenda buyitako swi tumaye tufe ensi ayinza okusitressinga n'obula n'obudde obuli ekyennyanja ensi nekusitressinga n'obula n'obudde obwegatta naye nga neero gye wiggwera ogenda kufa tulyeko bye tulidde tutuuka okufa kale abantu bali wansi bejjusa mu ttaka kale singa kino nakikola kale singa kino nakikola kyolanze kati edda naligamba nga abakazi lwaki oyambala bw'oba oyina ssente ng'oyagala kubigula gula ebbina obigule towa abakazi mu kugula mabibina naawe oba oyina ssente ng'oyagala kuwa obuwanvu bwo tewina solution ekyo Katonda ffe yakiwa yakituweesa mutima gumu tokigattako bw'oba oli mumpi oli mumpi awo naye singa sagala kwogera ku bampi kubanga omanyi munyiiga mangu ani omumpi nze ndi muwanvu siri mumpi bakutuma abampi ng'oleeta banyiiga mangu bavaako tebagala kwogera era wobeerawo n'oyogera ku mumpi ng'ali kumpi awo olaba bano abakazi bano be naddalaba nga simanyi mukazi omukulu n'awasa akaana akato nze kati sikyabafaako akaana ke kagadde kasakala nga si ka bebi nti kali kakuleepinga kasusa emyaka 18 babuwase bonna era ngende embulaba oyo nga mami bumutoka z'abakazi abagaga ninga beerayo bakuwase gwamanyi mukazi aba afunamu ego manyi wali okitegendeddeko nti abaana abalenzi abo be bawasa babeera biza n'ewaabwe babaloga abakazi tuli balogo abakazi nakunyumizako we nagenda ku musawo omuganda nagenda lumu ku musawo omuganda mwaka kyogo gwali 2018 n'ogamba nti leero ekizibu kyali ki nalina edduuka lyange lyenkola naye kyakakyaka naye nga linsimba kati mukwano wange nanga neeri waliyo omusawo agaba eddagala abakwano baleeta ebintu ebo ab'emikwano simanyi kino ekyo kyalo bakita masajja naye masajja ngamba mbu masajja tosobola gigendako nga toli musajja olina okubeera
oyina eddagala ngamba nze atattanga ku Yesu nkangende nasangayo abakazi abakazi nga bangi abakazi nga bali mu layini abawala abato naye nga tekuli musajja naago abakolako nga naye mukazi abakolako musajja jajja musajja jajjanga musajja naye nga abakazi balinga 40 ekitono ennyo ate nga twakera twatuuka ssaawa 3 kati abaatusooka baatuuka ku mmeka 10 teka baatuukawo nga ku 10 naye nga abakazi bangi naye nga temukuli musajja naye nagamba kati bano bonna bazze kulogaani naye nze omutima gwange nga guŋŋamba 85% bazze loga basajja musajja aganyoterera kati kyenkugamba nti abasajja babaloga ate abasajja babaloga naye tebamanyi nawe kennyini baakuloga naye mubamuwakana kabonero ki koyinza okulaba nti omusajja bamuloga nange okambuulire katege buli musajja yenna yawasa bamuloga buli musajja yenna yali akutte ssente ze n'agenda nayanjula omukazi ng'agenze kwanjula bitundu byakyama bamuloga ate wali ogenze kwanjula ki wali ogenze kwanjula okwate obukaddaana ng'ogula kitundu kyakyama nogamba eryo si ddogo ni musajja ategeera akola ekyo obukaddaana omusajja aba yabuzimbyemu wali ekizimbe gwe sewe obukutte bwonna ogenze gula private part mbokola introduction nogamba eryo si ddogo nga liba ddogo 85% wabalabalamu nga bagenze kuloga basajja kali ntuuka ewa jjajja andagula byabasajja kyokka nze ŋŋenzeeyo ekintu te oyagala mirimu njagala kutereza mulemu gukutuddemu jjajja yandagulayo kituufu n'eki yakugamba abasajja nga bakubonyaabonya kate ng'ogolabo kale nga ngerako nti okugambugambe nedda naye nga jjajja ayogera nnyo nga ngezaako mugamba nti nedda jjajja kati nga waakyusa nga kamba waliwo omukazi akola nawe okolera woba tonnamazaawo tatunda neŋŋamba ate kati nzize situunda ate kati oŋŋamba sinnamazaawo nga mmazaawo ddi nga byentunda bikaliramu nga yandagula ebiragiro 3 nga tekuli wadde ekituufu nali mpaddewo 2 zange 5 ozali 5 oba 2 naye nali njagala nziggyemu nnyimuke ŋŋende ozibbemu ziba zikyaliwo awo oba oziraba togendako musawo oyagala kuzibbako wali tovaayo zibeera awo naye biba bifu naawe ne booziggyamu era kyoba katiwa kite wazijjamu natya ne nga awaaye kaŋŋende nva ku musajja nampa amazzi g'okunywa asimaya n'ogayiwa waganya saaganywa bina omuntu amaze okulagula ebifu ate akweddagala likozese oera mulamu kati bano bonna n'okiraba nti bano bonna baloga basajja baabwe tebibakwata bawabeeri awo oyo omusawo kati yali w'abasajja kubanga ne we natuukayo yali andagula by'abasajja ngate si bye byantutteyo kati lwo abakazi kyewankubira nti abakazi baaliyo bangi kakyeko yo omusawo ku basajja akola naye ku mirimu takola kati eyatwalayo kyeka yamulogera musajja kati nze natwalayo ku mirimu ndowooza olaba sayansi abeeraawo abasawo siga nti baba tebakola baba bakola naye baba buli omu alina kyakolako abasawo b'ekinnansi nabo balinga boolaba nti tulina omusawo w'amannyo tulina akebera omusaayi tulina ow'amaaso n'abasawo b'ekinnansi batyo bwe bali naye lwakuba bo baagala omululu ne bagatta buli kimu agamba kati bano kambakoleko ebituufu bano mbafere kiri kati awe bali banfezaawo ogamba basajja nogamba nange jjajja aweebwa ekitiibwa wali munda tolina yingira genda nampala nti nagendera mu mpale ne bakunoonyeza leesu nze obulamu bwange yatuula bwe nti nga nteredde eza nina simba olukono oba okulambiikiriza simanyi lwaki amagugu ne gasobola kwegatta tuula bulungi ewajjajja eyo tebabituula olina kuteerera amagulu ne gakuluma nga jjajja akufeera bifu omwana wuuno noga leero ofudde ennaku eno wookaddiira oba olabye bingi naye nga
Oye mama Zabu bannange abasajja abakuba left right center. Abasajja aliwo wembaddiramu. Ate tava ku kitonde kisajja. Ekyo kyo wakirayiro byobogerere ng'okimanyi. Bawummulamu ennaku zonna naye nabawummulamu emyaka ng'ebiri yakwa kati nabazzeemu. Ogenda kuddamu ogejje. Akuleetera piraawo ate kati ennaku zino bagula nsaniya. Abasajja tebaagala mukazi alabika bulungi obadde okimanyi. Wakulaba olina ekiwato kitini nga tandika okugulira ebyokulya ng'ogejja. Walaba olina ebbeere ettutu aba ayagala kukaseera bebi zaala ebbeeyi tererigwe. Mukama yakola abasajja. Alaba osagaza ettutu lyo bulungi nnyo bw'oti nga bebi zaala. Zaalira yaakana. Neerootera oyonse ebbeere ligwe. Obezo osigaleyo nga oli wuwe. Oba oyambala bu crop top bongo akawato kaliwe kati aba akugulira ensani akugulira ebyokulya akugulira yogati akugulira bukimu otera ogejje. Obeera awo nga tokyayambala ngoye ziraga mubiri. Tebatwagalizaako kalungi busajja abo mu nsi. Niraze wankolera ekirungi so akulowooza nnyo nga kino kivudde ku ki? Waliwo ekitali kituufu. Kugamba abasajja emirundi esinga obungi obeera mu kubeekengera. Omusajja yenna olina kubeera naye ng'omwekengera. N'abakazi tebatwagalizangako kalungi nakamu. N'abasajja bagamba mbu nabo babeera mu gamba tugamba kubanga naawe oli mukazi ebyabakazi obyejjamu ebyabasajja obyejjamu bwe kimu okyejjamu oli ki? Naawe kennyini gamba ffe tugamba kino emboozi egende mu maaso leka kwejjamu naawe ng'oli musajja. Otyogera abasajja abenzi nga weeyawulamu. Otyogera abasajja abakula abakazi nga weeyawulamu. Kati oli ki? Abakazi temanyi ng'omukuulika. Kati gwe olaba gwe kenyini ogambye. Wakuba siziina neze ndi mwangu wa kuula. Era abasajja bonna abamanyi okukuula abakazi munsabire nzifune mujja kunkuula. Ne mama ensaala zaabwe ne zibamala nziyitamu toddamu na kulabika. Bakunoonya nga tolabika. Bagamba wayi. Nze wakakale mu nsi muno kasokedde mbeerawo relationship yonna gye mbaamu. Kyasooka okulembeza buli muntu aba amanyi njagala nnyo ssente. Kati sifunaako musajja ansabayo. Impaayo kozi omu yali agenda okunfera mbu emmotoka yange eri wano ebbusiya nteekeraako 10 ez'amafuta ne njijjako essimu. Switching off. Nze oba oyagala nkukyawe ng'owulira ndi mu relationship ng'onkooye nga tweyagala ng'owulira onkooye. Tobaako kintu kyonna kyokola mbu oba obule oba ojja nsaba ssente omulundi ogwo nze kennyini nja kuvaako. Bagamba olino wabanga yakakulyayo gumu. Nze nnyinza okuba nga ndi mu relationship n'omusajja nga mpulira mwagala ne neebaza ne Katonda ne mugamba Mukama. Bali kuleeta ono. Waleese omusajja ono mwagala. Neewansabira ssente neeguba mutwalo. Feelings gye zidduka zifuumuuka oba ndi mu muzimu. Zifuumuka ne nkulaba ng'ezzike ne nkulaba ng'omutemu ne nkulaba nga azze okummaliriza wonsabira wadde ekikumi weekiti. Buli w'omulengera omulaba nga ayina ejjambi. Maama ndaba ozze kummaliriza. Simanyize kye nnaba. Ne wano waliwo n'asaba ssente nga tuba mu mbeera nnungi nnyo basobola n'ofuna olubuto. Tegama gwe ne ssente yo muli muti. Nedda ku musajja oba mukwano gwange oba muganda wange oba abo bonzi bawa. Naye nga musajja ngamba nga tuli kweyagala n'onsaba ssente simanyi feelings gye zibulira. Gwe ngambye ne bwoba onsaagisa. Basi ndabira ddala omubbi ezzike ettembeeyi eriza okuntu. Era abasajja abasaba abakazi ssente ne bazibawa. Abakazi abo ebyokuwasa omukazi omusajja mubiveeko. Era toddamu na kukirowoozaako. Sijja bisobola kubanga oŋŋamba otya mbu bebi mpaayo ez'enviiri. Olina ozikwata ozimu agenda asala enviiri. Olina omugulira. Naye nsobola okubeera mu relationship nga teri awa munne. Buli omu ng'alina ezize. Oliva wamuwasa. Tubeere awo nga tompa. Naye nange nga siko wadde 10. Gwe wamuwasa watwala obuvunaanyizibwa. Olina omugulira kasaati akalungi empale ennungi mu bw'omunda n'olaba nti kano kamutuuka kavesiti n'omugamba bebi genda osaleko ku nviiri zino. Kati nga muyita mwami waka oba abaana baba bamuyita batya. Ngate nze abataata nze abamaama kwange ekyamama gwe omanyi kubanga gwe wakikola.
abakazi abo basaana kuwa awaadi abo abawasa abasajja kubanga nkubamu akafaananyi nga muyina ewakati alina amuwadde naye feelings ziba zijja ng'okimanyi omusajja gw'olina ewakati alina amuwadde ebisatu ati gwe wamuwasa naye mba nakuwasa kati nzijawo obwagazi obugenda okukwagala nga nkimanyi toyinaamu kati nvaawo male nkuweeyo omwokyayo nomugamba kino eky'ekkumi kikubeeremu awo ewali obuzibu naye awe mpulira bagamba mbu oyo omukazi yawasa omusajja muwa saluti mba muwa ekitiibwa kye mba saala nakimukoonako kubanga bannange obuvunaanyizibwa bulabirira omuntu omukulu gw'otaazaalibwa naye gw'otaazaala n'omwesimbamu ale ekibibenda olaba nabo be bawasa ayinza okwenda ku maidi naye ate oba owasiza omusajja maidi oba oleeta waaki ati omusajja akolere kimu buli kimu ate aba toyina ssente wakiba tokola mirimu kale oba olina mugaso ki mu nsi yoza ebintu omugaso gw'ogumanyi mukwano toyinza waliwo omukazi gw'osobola owasa n'abeeraawo ku ekyo era aba alina okwala obuli aba alina okufumba kati nze nkomewo ewaka ate nfumbe ng'ate nze aleeta ssente afumba omusajja n'ayala obuliri naye abasajja babeera batyamu oba obulamu aba amanya zzaako ki yatuuka awo oba watuuka mba ndaba awo oboze mabega Katonda buli kimu akikola nga waliwo ensonga oyo watu bwe yawa yamutegekera awo asaba kimu asaba buli kimu teri Katonda mu kusajja gwe yategekera kuba wansi wa mukazi taliyo omanyi byabalowooza asaba kimu mukazi afa asigale mu bintu naaba yakafa bwati afuluma na ssaati ate omukazi oba olinamu bbanga oli mulamu akugulirayo akamotoka kambe mu mannya gwe aba alinamu ssente akugulirayo akataka aba alina kubeera olina mufunamu nga mulamu si bino byakuwoza sikumulinda kufa kubanga bw'omulinda okufa oba owedde bwamulinda mu musakazi amale kufa oba owedde ne wano okubamu akafaananyi nga mpasizza omusajja nange simanyi kati maama we aba alowooza ki bamuwasa omwana wange yawasa ye maama yaba amanyi yawasa yafuna mukwano gwe n'amutwala babeere omukazi yalina ennyumba babeere eyo mukama atusaasire bana bannaffe abayitamu abaalayiranga abatanaba kulayiranga tetukyabalabako wadde mwabulirawa emubagaza ki balinda kulayira bajja batubuuzeeko beteekateeka baali banoonya akalulu oba Shamimu Malende yalagawa mu ddwaliro ate Namboozi yali waka mukono abaagwa be tulaba boogera abayitamu teboogera bw'ova ku sho nga toyogedde ku Namboozi obaaki ovaako naye akyo obola akana akalu kano kannuma mu bantu bonna 10 be nali saagala bayitemu Namboozi ye yamala n'ayitamu mikisa kyembuuza nze nalina lisiti yange y'ababaka 10 ne mbagamba mukama bano bw'obajja mu byabufuzi bya Uganda egenda kuterera naye leero omwenda gwagwa Namboozi yekka n'ayitamu annange kati tulina linda bbiya 3 anaaba atuuseeyo nga mulamu nalimwa nnyo lisiti nze naye sina gwe mpagira nnyo mukalu okugyako Luzzi ne Munyagwa nga sina muntu gwe nfiirako nnyo era lwamala okulonda Luzzi ne nonda ne Munyagwa ne ntambula ne ŋŋenda ewaffe mu kyalo naye nga nsaba abantu 10 waliwo 2 abayitamu ne Ssewungu amma 2 Soomu 8 gwagwa 2 ne bayitamu naye Ssewungu ye mukono yakuluma yannuma ayagala omukazi oyo awummule naye abantu babe nabo basiru bazibu kyowa ekibuga kyabwe tekikulaakulana Namboozi kyonna kye yakukola naye kye yakusuubiza okuweerera aweereremu omwana kukino ekisanja naawe agenda nakufa agenda kaddibwa essaawa yonna aweddeyo takyamala kubisa kati Namboozi akyasobola okuyugumya palamenti nga bwe yayugumya luli takyasobola waliyo nammeere aye nammeere wa NRD singa nammeere abadde wa opposition yandibadde kitukolera naye kati ngenda nange palamenti eno egenda kuba yekyasinza okubowa
mu byafaayo bya paalamenti yonna. Ya paalamenti ya 12. Sirabayo muntu ali awo agenda tuyuguumiza bantu. Akasembayo. Akasembayo abakazi mwenna gye muli. Buli wolaba omusajja laba sitaani. Abasajja misota musule bulungi mweraba.